anti kati Sammy obuzibu yafuna Sammy mulimu abantu abakola ebintu by the way I'm not attacking anyone mulimu abantu abakola ebintu kufuna public sympathy nti wenekwata ku Nuupu wenekwata ku Kyagulanyi Facebook ogenda kunjagala abantu bagenda kunjagala ngenda kufuna n'obutuuze nti abantu abamu babikola for principle yababuuka okufuna otegeera nti gye biggwera ekintu ekyo oba tokikola mulo waki opositinga ng'ofunye obuzibu nti bannyambe ebintu ebimu tubikole mulo nti nkikola willingly siina kyekikolera return sisubira post ya principle nange ndi munankyuka nga bagamba otegera ne buli wo postinga ngoga kampostinge bandabe kampostinge principle nanga na postinga ku birthday muganda nkitegeza yo masquerade ngaze freedom fighter Bebe Cool naye bwatyo buchamani olwamugoba namusembeza ku stage mulundi gumu ne biggwa bonna abantu abazaba mu fire base ageza kukubalaga bya olika oboyi mu binyo mujje wanga bakosa mu mulundi gumu takola ki naye izo kwata kijja kullo Bebe Cool ebintu ebyo byakola it is part of showbiz otegera oti buli wone otegera nti oli avudde wa enemy wo musembeze muganda wange otegera buli wo musembeza romanya tactics eziri mu camp ya enemy wo kati sali kyakola otegera nti mugale yasembeza buchamani mulundi gumu tondeke kiwatuli nasembeza dizinats gali wango nasembeza ashibaga kato nabala bangi be yasembeza bututamanyi anti kati agenda okizula nti muganda wange olaba avudde yene ensonga eyabajjeeyo batekereza mulisemu kati ninyo nakutwaliza Sammy tumusabira recovering quick memories zikyali fresh new vision eri mu carrying out series ku mbozi zona mu Sunday vision nataso kuba nganzi kubeera osobola okuzifuna zinyumira ddala basi ogamba otya Julius Damba yomu kubali banfanfe bakatobo Julius Damba sajja mukulu kasuku semanengene sajja wafe Enrico Kabanda yagwawo ekigolwenso ng'omuzanyo yaguli wakati ogwa Seas Fire era ngamba semwanga simagenda kujja kyakulya nemwaka sito kyali ku radio fonna mugumizaawo naye yali amugana ebiyengeyenge nga bimuyinze nengamba guma fenno tuba twatandise dda bwe tutyo wetugezako kuwanga tubaliza ekintu kino awo wenyini wenjagala musase mwanga tusoke tutandikire ku Bebe Cool okuvayo n'agamba muna Nuupu kakongoliro musajja waffe the mighty family Sammy ne Sammy oyo yansanyusa musolaba nze wembeere wakeeyi nsobola okubeera ku simu nga ngitadde ku kisimart TV kyange kino ekyomu Nigeria ekinene nenteka ku zi YouTube okuba ku Gold oko nagobera nga Sammy nyonyi ku nyonyi kirina engeri gyekyogera kakati nno mulaba eno mpa mu nyonyi ndala eno nzira mu nyonyi ndala ayina akantu ke yakola tovanga ku nyonyi nga togikozeemu popo kakati gwe simanyi gondi eno struggle munaye ya gondi jogeza kisabwe ekyo mukusooka ekisajja ekyo kyayogera nedooza nti bambe byakiyayi ngomanye nti ebintu bya likes nagenda okulaba kitulazeeko nekigambo nsonyiwe nekitutwala mpaka ku toyi nti okuva ku makyamvamu bweti negamba Mukama Katonda oli yaleeta Facebook nti tewali yamukoze eki ba struggle bamugambyeko nti sole simanyi kiki balinda amale kufa Bebe Cool yavuddeyo n'agamba waayi wadde twawukana mu byaki ne byaki nsaba Katonda akoleki akusuuse wewaba wakuli okumpi nga waliwo obwetaavu bwe nandibadde nkola bwenti ne bwenti antuukirire empeeyo kyempa obubaka bwa Bebe Cool buva ku lo ekisookera ddala tweyongera okwebaza amuganda wange Moses Sali olw'omutima ogwo nti it is one of a kind tebisangikasangika avuddeyo n'alaga nti muganda wange yali willing okukola ki okuyamba naye kino kitegeeza ki eri muganda wange abantu bonna ababeera ku social media nti olunaku olwaleero buli omu alina dayehadi ndi dayehadi woono ndi dayehadi wooli naye gye biggwera singa olwala oba ofunamu obuzibu omuntu oyo gw'osuusuuta gw'olwanira entalo ku Facebook ali luddawa ye example eriwo ekyokubiri Bebe Cool okuvaayo n'agamba nti Sammy ndi willing omuyamba yakikoze ng'omuzadde kyalaze nti already is maturing mu politics n'ebintu ebya bulijjo era muganda wange tumwebaze olw'ensonga nti already Sammy abadde mulwadde nga teri amuyamba however eri baganda baffe Sammy baadaga kigambibwa nti akubira ekikopo kati awaliwo question mark kino kitegeeza ki kyeyengedde okulaga nti muganda wange Sammy wodde engulu Katonda nga akuyambye okudda engulu it's about that time you focus on yourself
nditoyina mu obuzibu lw'abantu abamu abantu abamu bali mu struggle lwa Bobi Wine kuba postinga kola ki kyenooza muti olumu kisukkawo Bobi Wine bakyali babayirawo omubiri babadde nabe banga ddene nene bano abali awo nti nze postinga nkole bwenti ne bwenti ndabamu obuzibu anti kati Sammy obuzibu yafuna Sammy mulimu abantu abakola ebintu by the way I'm not attacking anyone mulimu abantu abakola ebintu kufuna public sympathy nti wenneekwata ku Nuupu wenneekwata ku Kyagulanyi Facebook ogenda kunjagala abantu bagenda kunjagala ngenda kufuna n'obutuuze nti abantu abamu babikola principle yababuuka otegeera nti gye biggwera ekintu ekyo oba tokikola mulo waki opositinga ng'ofunye obuzibu nti banyambe ebintu ebimu tubikole mulo nti nkikola willingly siina kyekisobola in return sisubira post ya principle nange ndi munankyuka nga bagamba otegera ne buli wo postinga ngo akampostinge bandabe kampostinge principle nanga na postinga ku birthday mugana nkitegeza yo masquerading as a freedom fighter awo newe mugambya ne Bebe Cool naye bwatyo buchamani olwamugoba na musembeza ku stage mulundi gumu ne biggwa bonna abantu abazira mu fire base ageza kukubalaga bya olika oboyi mu binyo mujje wanga bakosa mu mulundi gumu takolaki naye izo kwata kijja kullo anti Simon je kigwera n'abatuwuliriza Bebe Cool ebintu ebyo byakola it is part of showbiz ochegeera nti buli wona otegeera nti oli avudde wa enemy wo musembeze muganda wange ochegeera buli wo musembeza romanya tactics eziri mu camp ya enemy wo kati sali kyakola ochegeera nti mugale yasembeza bucha bani mulundi gumutondeke kiwatule nasembeza Disney sigali wango nasembeza Ashibaga Kato n'abalala bangi be yasembeza bututamanyi anti kati agenda okizula nti muganda wange olaba avudde yene ensonga eyabajjeeyo mulisemu kati ninyo okutwalizaamu Sammy tumusabira recovering quick however it is a lesson si to Sammy yekka naffe tulina abayimbi kikole ku lo sikola nti akuposti ate segwe gusoose by the way it goes back to musicians abayina fans groups mulimu aba fans groups abafiirwa bamama baabo abaana benyini ne bafa abayimbi ne bataziika otegeera abafanya abo basimanyi tiimu gundi batuuka ne balowooza nti oba toliiwo tebasobola kubaawo ate balina self importance babuze Shiba Shiba yafiirwamuko omu yafiirwa n'atawa condolence message n'ataziika ne bamwambalira nengamba kati muganda wange muwagira muyimbi just mwagala music we oba mulinze mufiirwa gy'abaziikireko buuza bali luno bali muse muganda wange olaba abaana ababeera mu fans groups ezo tebagala muyimbi wakulabako ng'olya ku Serena babasuubira nabo bagenda ogenda kujja obasembeze bali ku Serena ne beerabira nti ekyabaleesa ku ttiimu kupositinga Ssabanyimba ku luyimbalo ku kaseese naye abakusuubira omupositinga okitegedde naye gye biggwera byonna ebeera lesoni muganda wange nti abantu bwe tutijja nabo tebatuliiko muganda wange ate n'ekintu okiyingira manya nkiyingidde lwaki like si passion kufuna asayiramu ki nawe okiyingiramu ng'olinze principal posting simanyako akuweerezeze RIP otegeera principal ayina nubianiri ayina lubongoya ayina edumutwe ayina selector David ayina muganda wange manager John ne mukyala we Babi Kyagulanyi tasuka sake eyo kati by the way kulaga example ne ya principal yali ya lumbuye byonna emiwunyo egyamutuuka kera principal was silent otegeera nti first of all he's an intelligent guy nti before he makes any move asooka kubala move eno wenjikola nfuniramuwa otegeera kati neya Sammy engeri gye biyingiddemu kati ate sali akyaja n'ayayizinga muganda wange kale mbeera bwete weeri kubukedde radio muganda wange bukedde embootikizi nabwe ekyo tuddamu obalamusako mu ngeri ey'enjawulo ogamba otya Boniface Mezaya nagamba ogulera enzisebe ebyokutuwanika ku YouTube nga lenzi yombi ne tufaanana ng'obukolwa tebikkirizibwa naye nga muganda mu mbeera yemu waliwo promoter muzungu agambye kwali Simon abantu batwagala nnyo bannange waliwo promoter muzungu waliwo musayi gwange Faizo Mubuto bamunanika
mugana question time ebera saa 12 paka sawa kale mbera botu mweli saibo kale musasema maliriza ngamba nti buli omu mugana yakasepichi ko ujja kako father chibi yagamba tukololere ki akalambo kaffe okitegeera nti abantu batutijisa lwe tubetaze tebabeerawo ziza 28 geto nexaza 11 ezakawungezi tubeera wano tugezako kubanga tutabula endongo tutabula buli kimunga ekitambula mu gwanga Uganda twongera kubabuuzako mwenda ntwagamba mugamba mutya musasemwanga straight away to the next stuff ngaga tusoke tujimenyemenye mmangu ne tusoke tukole bwetti tugenda komawo nabyo katini ensonga yaki King Mike akaba akabiraki